okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi waffe omulungi owa 3ABN TV twebaza Mukama nti atuusizza mu kiseera kino tuli balamu. Tumwebaza nnyo olw'obugabirizi bwe, obukuumi bwe na byonna kubanga atuwa emikisa mingi ng'egimu tetugiraba na kugiraba. Twebaza Mukama olw'enteekateeka eno eya 3ABN ey'akasisimuka puroguramu eno ey'ensula ey'enkya, era nga tubakubiriza okusobola okubeerangako era okujjukizanga n'abalala nti essaawa zino zennyini nnyini tuba tugobye bumale ne puroguramu yaffe eno. Oyinza okuba toli ku TV naye ng'olina internet kati yazzeeko saza kimu. Sobola okuddamu n'otulaba ku YouTube ya Vento Media Productions, ate era osobola n'okufuna ka application kangu y'obulamu owa Android ku Play Store kwekali n'owa iPhone ku Apple Store ojja kukasangako. Era tukusaba Mukama nga imubeezi owagira omulimu guno gusobola okugenda mu maaso. Teekateeka ya merchant code Airtel okozesa 4397850 era ng'erimanya ga Vento Media Limited. Gwali ku mukutu gwa MTN osobola okukozesa merchant code ya 8389883 era nga naye eri mu manya Vento Media Limited. Nolwekyo sobola okubagulizaako munno kitegeere ekintu ekyo nti waliwo ekipya, waliwo amawulire amalungi asobola okuba nga asobola tugoberera, ate ne bannaffe abali mitala w'amayanja basobola okuba nga batulaba era nga batwota buliro. Tugenda mu maaso ne akasimuka kaffe ak'omuntu ogamba nti okubeera mu kitangaala myezi gino 3 January, February, March mwaka guno ogwa 2026, era nga wenjogerera nti omwezi guno ogusooka tugukubye oluku mutwe kubanga olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 bweraali bwe buti nga tuggalawo omwaka oguwedde, mwezi mulambo gwakayitawo. Oli akubuuza nti omwaka ogukozeemu ki? Era gye tunaagendera eyo mu maaso ojja kulaba nga budde bwinengejje bweyira n'ogamba ffe abaatandise jjojjoozi wano. Nolwekyo buli kyokola kikole mangu kubanga obudde bwo tebulinda. Olw'enkya olw'eggulo luba luyise. Era nsaba tutambuliramu nga tweyombeeka tusabe tulabike nga tugenda mu maaso. Omutukuvu Ayi Taata omulungi, nkwebaza nnyo nti otukuumye era otuwadde omukisa okujja okwigako olunaku olwaleero. Kyeva nkusaba ojje obeere omuyigiriza omukulu, ebigambo bino bibeere ebyo binaasobola okunywera ku mitima gyaffe era n'ebikolwa byaffe bikyusibwe olw'ebigambo bino olw'okuteekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja, kubanga mbisabye nga mbita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyama ky'empera ennene. Ekyama ky'empera ennene. Kugaba buli omu bulamu buno alina ekyama. Era ekyama ekyo kigamba ku munno. Tomala gakijaajamya bwe kiba nga kyama. Amu kiyinza okuba nga oba alina bulwadde nga tayagala babumanye naye n'abaako munne gwakuba akanaga muganda wange. Naye kyennaku nti ate betugamba oluusi basaasaanya amawulire abalanga ekyama kya bulungi ng'alina ekyama kye, ekyama ekyangaggawaza nti nayitako eyo omusajja n'ampa akatabo naye nkasoma. Ekyo nga kyekyama kye. Nolwekyo omuntu gwe bagamba ekyama aba wa nkizo, taba wa bulijjo. Nolwekyo bwe tuba nga ffe tufunye omukisa ogufuna ekyama nga ate kyampeera ate nga nnene, nze nkakasa nti tuli ba mukisa. Kubanga empeera eweebwa omuntu alina kyakoze. Era nzikiriza nti mu bulamu buli omu alina kyakola, naye ky'olina omumanya nti buli kyokola kiriko empeera era buli mulimu gubaako empeera yaagwo. Olwaleero tuwesigamye mu Zabbuli eya 25 Onyolwe 12 paka 15.
Bayibuli egamba nti omuntu atya Mukama aluwa oyo gw'anaayigirizanga mu kkubo ly'anaasiimanga. Emmeeme ye enaatuulanga mu mirembe, n'ezzadde lye linaasanyukiranga ensi, linaasikiranga ensi. Ekyama kya Mukama kiri mu abo abamutya, era anaabalaganga era anaabalagaananga n'endagaano ye. Amaaso ge gatunuulira Mukama ennaku zonna, kubanga ye anaggya ebigere byange mu kyambika. So nga muziwulidde bigambo bino bya ssuubi nti Mukama atwoleka ekyama kye. Bwe tubanga ddala Mukama atuwa ku kyama kye, kitegeeza tuli ba muwendo gy'ali. Obanga asobola tubagulizaako, bali bagamba akutemyako olinda wambazzi, naye Mukama ye atubuulirako kiki ekinaatusobozesa okubeera obulungi, okuwangula ensi eno, kubanga ekyama kino kiriko empeera nene. Kyenzikiriza nti buli omu yandyagadde ofuna empeera ennene. Bwe ziba nsimbi nga tukola buli omu ku mulimu yandyagadde okubanga waakiri asinga omusaala omunene, era ekyo nga kikuweesa essanyu. Ekibuzo kigamba nti oyagala okubeerako mu kyama, era ekyokuddamu buli omu yandigambye nti kubanga tulabye nti ekyama kitera okubaamu amawulire ag'enkiso. Nti ensonga ojja kwesanga nti leero tulina ebitabo bingi ebitundibwa era mu matundiro ag'enjawulo nga biba n'omuto ogamba nti ekyama ekyokugaggawala, ekyama ekyofuna omubeezi, ekyama osobola okwongerezaako awo. Era ebitabo bitunda nnyo kubanga atandise n'ekigambo nti ekyama. Buli omu yandyagadde okukola ki? Okumanya ekyama. Kati twebuuza nti Katonda wabanga ddala ayagadde otubaguliza ku kyama kino, lwaki akitubagulizaako? Kubanga kiriko empeera ennene. Nti olaba kya butonde abantu abasinga okukyamuukirira n'ebyama ebibasobozesa okweyongerako mu bulamu bwabwe. Nti omuntu omu Katonda kasita afuna ekyama oba okuva eri muganda we bamukwano gwe, afuba nnyo okulaba nti ekyama ekyo akikuuma ate akiteeka mu nkola. Ate no bangi b'ebyama biri mu byawongo, ng'omusajja alina gye yagenda eyo n'afunayo obuntu bwe, era nga kyama kye nga wansi w'ekitande balina ebintu byabwe, abamu balina n'emisota, olaba balina amafumu, naye ng'ekyo kyama. Era nga tosobola kumanya, abamu tumanya lwe bafa, ne mugenda ne mugagambula enju ne musangayo ebintu bino nga twali tulowooza omusajja ono Mukristaayo naye yalina ebyama bye. Basebo ne bannyabo, leero tuli ku kyama eky'empeera ennene. Gye tusomye mu Zabbuli 25, Dawudi ategeeza ku kyama ekiriko empeera ennene. Era yagamba nti omuntu atya Mukama aliruŋŋamizibwa. Okawulidde ako nti omuntu yekka atya Mukama yagenda okuluŋŋamizibwa ekigambo kya Katonda. Kakati onaaluŋŋamizibwa otya ekigambo kya Katonda tokisoma? Tekina gye kigenda kujja kikwetimbeko awo. Mukama wa kisa nti buli omu amuleka, akuwa amagezi nti genda onoonye mu byawandiikibwa. Era bw'otanoonya tugenda kumanya. Nti Mukama yeesiga abo abamutya, n'ekivaamu gy'emikisa emingi gyakola ki? Gy'abawa. Emikisa naagino okoddegeeri gye twasomye, agambye nti ezzadde lyabwe ligenda kusikira ensi. Nti kitaawo wabanga ddala yali mwesigwa, tukkiriza nti ensigo ey'okutya Katonda agikusigamu, era weesanga nti naawe n'otambula nga ye wabanga yali musajja mwesigwa, n'obanga ofuna ku mikisa egyo. Kyovula mu Bayibuli tulinamu bajjajjaffe, Ibulayimu n'azaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, nti abantu abo baatambulira mu lunyiriri obwo era mulya ng'asaba Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, kubanga olunyiriri Mukama yaluwa omukisa, kubanga beewaayo okutambula nga Mukama bw'ayagala.
kubanga bategera ekyama eky'okutya Katonda kuba kirimu omukisa. Era osoma ku bantu abaafuna emikisa mingi. Bayibuli yogera ku Ibulayimu nti yali musajja mugagga. Katonda yamugamba atunule ebuvanjuba, ebugwanjuba, bukiikaddyo, bukiikakkono. Namugamba eyo n'ensi gikuwadde. Simanyi omugagga yali amusinga. Emikisa egyo Yakobo nti yafuna omukisa n'ajja n'ebyobugagga bingi, yagamba nti nasomoka wano namuggo naye kati raba. Ne Isaaka ali musajja mugagga. Basebo ne bannyabo nti bino byonna biva mu kyama eky'okutya Katonda n'okumwesiga, muvaamu emikisa mingi. Abantu nga beebuuza naye ono ye yakikola atya? Abamu bansanyire baddamu ne bagamba nti abadde Mukama. Kubanga gwe tolina kyokoze, kibadde kisa kya Katonda. Nti olw'okuba weewaddeyo n'omwesiga n'otambula nga bw'ayagala, Mukama naye wakisa n'akuwa empeera, kubanga ye empeera agirambise bulungi. Agamba nti yiga ekyama kino eky'okutya Mukama nti yensi ensibuko y'amagezi kyokka, naye era y'entandikwa y'obulamu obuwanguzi. Ekisookedda nti bwe tutya Mukama, Mukama atuwa amagezi. Ng'etulabye nti omuntu atya Katonda aba n'amagezi ag'enjawulo. Kyova olaba ng'osanga bangi olinga musawo mutendeke yakubiriza abantu okwewala seggereeti, naye ate weyeewumbulamu mmanyi ogenda okulya naye ataddemu. Kano weebuuza ago magezi ga kika ki? Nti gwe ampadde amagezi nti ndwadde kookolo n'oŋŋamba nti toteekamu mwenge, naye ate ye bambi ayita ebbali n'ateekamu. Kakati amagezi ag'okutya Katonda galabikira muntu oyo eyeewaddeyo okumwesiga. N'agambe si magezi gokka wabula atuwa n'obulamu obuwanguzi. Basebo ne bannyo Katonda atuwanguza bingi. Kasa tumwesiga tuyita mu bingi. Naye ekisinga obukulu ti amagezi gano gagenda tuwanguza obulamu buno obw'ensi obuzibu, tuwangulye eddala ensi tubeere bawanguzi n'okukirawo. Nti era n'okutambula ng'oli mumativu, bana ekyama kino eky'obumativu si kyangu, abantu bangi tebamatira. Abantu bangi tebamatira, yakyova abantu basira batunula. Mukama amuwadde omulimu, amuwadde ensimbi, naye n'omulaba ng'awaalirira. Yakyova gavumenti z'ensi abantu bazikyayo kubanga abantu bali enguzi. Omusajja ng'afunye ddala ssente empitirivu naye n'akasente ke baleese ak'abalwadde, akasente akabataliiko mwasirizi, naye ye n'akeezibika. Mwawulira ku bintu eby'amabaati, abantu ne batwala amabaati g'abantu. Kakati obumativu mu mutima ekyo nakyo kiraba okuva eri Katonda. Kisobola okutambuza ng'oli musanyufu, ensinga eraba tolina naye nga gw'olina ekyama ekikusike kubanga wasenga Kristo mu bulamu bwo. Nti okumatira kuno tekumala gajja, wabula omuntu oyo yekka atya Mukama yasobola okufuna kino, kubanga si kyangu. Naffe Abakristaayo kikyatusoomooza. Abamu ne bakaanira ettaka n'obalaba nga beetema naye nga bakaanira lusalosalo. Basebo ne bannyabo, Mukama atuwa omwoyo w'okumatira. Bwe tutegeera nti ebintu byaffe byonna bye tulina ku nsi era bye tulwanira bigenda kukoma wano, kijja tuyambako okumanya nti ebyaffe biri mu ggulu era gye tusaanidde okulwana okutuuka ekyama eky'empeera ennene. Ndi bwe tuyiga okutya Katonda tuyiga okumwesiga, era bwe tuyiga okumwesiga atubikkulya by'ayagala mu bulamu bwaffe. Basebo ne bannyabo, Katonda ye mukwano gwaffe asinga. Ndiye kyayagala tumwesige, kasa tumwesiga kubanga ye mukwano gwaffe atubbirako. N'atugamba nti kola bw'oti oba oyagala kuyitawo. Eri yatugamba nti ntadde obulamu n'okufa mu maaso gammwe, londa obulamu. Kugamba akubidde ku kyama. Eri Pawulo yabuuza nti naye Omuyudaaya asinga atya? Kyava agamba kubanga yateresebwa ebyama. Ng'ekyo kiyita kino okuteresebwa ebyama. Nti omuntu gwe baterese ebyama alina kuba muntu mwesigwa. Ekyama ekyo agenda kikozesanga ennambika bw'eri entuufu. Ne basebo ne bannyabo oluusi tetukola nga bwe kisaanidde.
yange tulaba Abayudaaya nti ekyama ekyabateresebwa bakigalabanja era Kristo atuuka okufuluma Yerusalemu n'abagamba nti ennyumba yammwe erekeddwa kifulukwa. Mawulire gaali si malungi. Naffe bwe tutaakola ekitundu kyaffe na bwesigwa ekyama ekyo kigenda tuggyibwako kyesitasaba nti kituuke ku ffe abalaba puroguramu eno. Mukama atuyambe tusobole okuyimirirawo mu kaseera kano akazibu kubanga ffe Mukama atubikkulidde bingi naye tubitambuliddeemu. Mukama atuyigiriza okumwesiga kubanga agenda tuwa amagezi ag'okwaŋŋanga ebizibu tusobole okukola okusalawo okulungi okusalawo kwe kugenda otuyamba okuwangula ensi eno era empeera yaffe tulinde ennene. Mwenze tufuna ebintu bingi, tufuna obugagga, tufuna abakazi, tufuna emmotoka, tufuna biki naye byonna tosobola bigeraageranya na kitiibwa kigenda tuweebwa. Nolwekyo ekyama kino kyakutya Katonda nti abamutya Mukama alina emikisa egy'enjawulo gy'abawa. Newankubadde Mukama wa kisa nti watonyesa enkuba, Bayibuli egamba etonnya ew'ababi n'abatali ew'abalungi n'ababi. N'omusana bw'atyo naye waliwo emikisa egy'enkizo gy'aterekedde ffe abamutya. Era mu egyo mwe muli okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu gye tugenda okulya ku muti ogw'obulamu tubeere abalamu emirembe n'emirembe. Kati ekyo kyama kya butuukirivu. Nolwekyo tukiyaayaanire tulwane. Mukama atuyambe tusobole okutuuka awakanirwa kubanga ebitusoomooza mu nsi bingi. Mu nsi temuli ssanyu, ensi tetugisobola era tulina kalungi wagenda gifunamu. Naye yeewaddeyo okwesiga Mukama agenda kusobola okuwangula. Ge mawulire amalungi gendeese enkya ennono gyaleero. Nolwekyo nga tutambula tumazeeko omwezi ogusooka ekyama kino Mukama nsaba kinyweze mu bulamu bwo. Tunoonye mu byawandiikibwa twewengayo bwe tuwulira wali omulimu gw'enjiri tusitukiremu tukole n'amaanyi mangi kubanga kyekyo Mukama kyatulekedde okukola nga tukyali balamu. Tomanyi kaseera ki k'osigaze mu bulamu muganda wange. Ennaku zaffe buli lukya zeetoolako mpola 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 mpola. Naye akaseera Mukama kakyakuwadde kakozese kubanga lwe tukiisa lwe tubala. Olwaleero teekateeka Mukama omukoledde ki? Ki ky'ogenda okukola olunaku olwaleero kulaba nga tuzimba obwakabaka bwa Katonda? Kyensaba Mukama anyoze mu bulamu bwo. Nsaba Mukama ayongere okubeera naffe. Byonna by'ayagala bisobole okulabikira mu bulamu bwaffe na bwe kityo bwe tujja okusobola okuwangula ensi eno. Nsaba Mukama akuwa omukisa olwa puroguramu eno n'ezinaddako zonna. Era tugenda kweyombeka tusabe. Katusabe. Omutukuvu Ayi Mukama omulungi, tunduwe ekisa n'okwagala. Kwebaza nnyo kubanga ozze otuyigiriza. Tumaze ebbanga tuyiga ku bwesigwa bwo, tuyize ku kisa kyo. Katonda tulaze ekyama ekigenda tuyamba okubeera abalamu n'abagezi kuyita mu nsi muno. Mukama kyenva tusaba omukisa ogwo. Tuleme okugalabanja ekirabo kino. Wabula Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye nga tusobole okukola eby'ensonga. Era Mukama oli kumanya obwakabaka bwo otusanga twetegese era twale mu kwesima okw'emirembe n'emirembe. Waliwo bannaffe abatulaba nga balumwa endwadde Mukama bali ku bitanda byabamu Mukama nga balina waka. Mukama basaasire bajjanjabe. Mukama abantu banoonya emirimu basabira omukisa gwo basobola okufuna emirimu gye beetaaga. Mukama waliwo abalina amabanja Mukama. Olaba wasasula ebbanja eddene ery'okutufiirira ate ebbanja kirisobola okukulema. Sasuli buli omu Mukama. Buli omu mutuukeko ng'okwagala kwona ekisa kyo ebiri kubanga byonna mbisabye nga mpita mu Kristo Mukama waffe Yesu. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.